Joan Favor yatwala abaana abawala Doc. Uncle Mugisha Leonard yatwala abaana abalenzi. Nabisere Vicky yatwala ekitongole kino ekya Boys and Girls Brigade. Mrs. Esther Severi yatwala Sunday School. Lulero Bati yobi omuzannyo. Nakalembe Vivian ow'amateeka. Mwanguzi Ibrahim yatwala fellowship zaffe. Mulumba Steven organizing secretary. Kirabira Alani ebyokwesanyusaamu. James Kiseka yatulabirira mu byokulya awo kiba kitabuse. Nakazibwere ekyo yowa saako yaffe. Timothy Nsibambi yakwasaganya ebyentambula yaffe Mbavubuka. Okwebaza. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwaffe ffenna. Ate twebaza nnyo Katonda ekyamazima atukoze bulungi. Ne munzikirize abavubuka twala okwebaza kwaffe eri omusumba w'obusumba buno Reverend Emmanuel Taya nga tumukubira mu ngalo. Lwaki tumukubira mu ngalo nti bikyuseemu luli twakolanga ebintu nga tetutuuka gyali naye ssebo tubadde tutuuka bulungi. Omusumba omubezi Reverend Phobia Sebonya, omubuulizi n'owekitiibwa Dr. Kasita Lulentake Kanoni. Wamu n'abakristaayo mwenna. Obufunze munzikirize nnokoleyo bino ebintu ebitono. Sebo tukwebaza owekitiibwa Dr. Kasita Lulentake watuwa ebivuga ebyo abavubuka bitubuulira nnyo enjiri eddwamu ezo zitukolera bulungi nnyo era mu basinga okwebasinga wannyo ffe ng'abavubuka. Sebo tukwebaza olw'ekirabo ky'emmotoka kye watuwa kubanga watuweera omubuuliza emmotoka naffe tugyeyagaliramu otusanga mu zooni nga tutambula nga tuli mu mmotoka omwo. So bye tutuuseeko twasobola okugenda ekiikirira abavubuka Munyonyo era ne tuwangula ekikopo. Ivan ajja kusaba oleeta ekikopo ew'omusumba. Tusobodde okutereeza ekifaananyi kya tenti eyo nga bwe mugiraba ne tugula n'obutebe n'emmeeza luli twali tukosa bya kkanisa naye Katonda atubedde nga tuli wamu n'abakristaayo mwenna tubiguze. Bonna abali wansi w'ekitongole ky'abavubuka baweereza bulungi omuli Doko ne Soko ne Sunday School era twebaza nnyo Katonda. Twakiikirira ekkanisa eno Bishop yajja wano okuteekako abaana emikono era brass band eno twapangisa ebyuma era ne bakuba bulungi. Tetwawumuza mukono ne mutuwagira bulungi transport n'ebyokulya ne tugenda ne tukyaza ne Archbishop waggulu era bandi eno yayimirirawo bulungi. Tusobodde okukyalira amaka 136 mu wiiki y'abavubuka. Tageti yaffe yali y'amaka 2 naye tusobodde kutambula amaka ago. So abavubuka tukubireko abakristaayo mu ngalo. Bitusuubira okukola. Tusuubira okubuulira enjiri nga tetwewummuza. Bitusuubira okukola. Nga bano bafuuwa omulere nga teri kuzikiza. Ekyokubiri tusuubira okukulaakulanya muntu ssekinnoomu. Njagala okuva mu buyinza emyaka 4 nga tirisiti abavubuka nga 20 balina poloti 5 ku 10. Era ensonga eyo twagitandikako dda eyatuleetera Nakazibwerekyo era twakitandikako dda. Omwezi ogwokusatu tugenda kulemya lawundi esooka
abafuna 5 ku 100 okwekulaakulanya ng'omuntu ate n'okutwaliza wamu ekibiina ebitusoomooza. Abavubuka abamu tebategeera Katonda era basaba bakristaayo mbasaba esanga omuvubuka mulemereko muliri ekigambo kimu newabawakawo otamugulira njiri ajja kuddukako oluusi ajja akutemeeteme naye bw'ategeera Katonda tusobole okubeera awamu. Mukama abeere nammwe. Munzikirize mu ngeri y'enjawulo nsaasire abantu bano. Ekyamazima nze mbadde sifunanga kusoomoozebwa naye mbadde mu bukulembeze n'ensoomoozebwa eby'enjawulo. Omuvubuka munnaffe yafiira omwana tono muyinda ne tugenda tumuziike we Busoga. Twali tuli awo lekyo naye kyekimu. Twali tuli awo omwami Agulu Kibenge n'afiirwa ate nga bwe banne mukyala Susan Kalanzi ne bafiirwa era nga kyekimu tulina okugenda. Twali tuli awo tulinga abawumuddemu ate omwana wa Legirandi gwakuze naye afudde. So twetaaga okwesabira nnyo. Mukama ffenna atugumye. Tweyanza nnyo, tweyanza ensaba tukubira abavubuka abo mu ngalo. Abavubuka mwebale nnyo. Mission Week ebadde y'amaanyi era bwe batuuseeko tubadde tubiraba ku mukutu. Njagala okwebaza abakristaayo mwebale nnyo olw'okuwaayo buli bwogaba Katonda akuddizaawo. Naye tujagala okubeebaza era nobakubiriza okubeera nga tuyamba bannaffe mu mbeera gye tulimu mbi. Sina byakwogera bingi weebiri ebyambadde bekuga naye olunaku lwabavubuka katubabe time kubanga balina beetaaga band. Gavumenti ajja byogerako nnyo naye nga beetaaga band balegwandi bagambye nsaba tuwagire buli omu nga bw'asobola. Mukama ajja kukuddizaawo. Ebiseera bino Ebola muwulira bagamba kino bagamba kiri. Mu bitono nnyo Ebola tayita mu mukka naye ayita mu fluids bwe bw'okwata ku muntu oba kiki. Era juzijjeyo nabadde nga bagamba nti abakazindaloka tebakyakafuuwa wano bakafuuwa wano n'ebirala. Naye tugezeeko okulaba nga twekuuma. Embeera yonna eyogerwako lockdown. N'olwekyo ffe tulina okwerwanako. Mukimanyi kyekitegeeza singa tudda mu muggalo. Abapangisa mukimanyi, abalina emirimu gyammwe mukimanyi, abasomesa mukimanyi. Twerwaneko okulaba abaana kati batugambye okugenda balaba station zibadde za Sande eno batugambye teri kugenda kulaba baana ku masomero. N'olwekyo tutandika bwe tutyo. N'olwekyo nsaba okubasaba twerwaneko tulabe. Mukama abeere nammwe. Njagala okujjukiza aba Fathers Union ku Busaabadinkoni tugenda kulayira nga 6 ku ssaawa 4 ku Busaabadinkoni. Njagala okuyita owa development ow'ekitiibwa Dr. Canon Gastabule ajje ku fundraising y'abavubuka bano. Mukadde waffe omusumba ssebo omukubiriza abantu ba Katonda mwenna Mukama waffe yeebazibwe. Yeebaza Katonda nti obuvunaanyizibwa obumpeeredde olwaleero bugwa mu kiti kyange. Naye nsaba tuyimirire tukubire Katonda mu ngalo olw'ensonga eno. Mulindeko mbabuulire ensonga egenda etuyimiriza okukubira Katonda mu ngalo. Ekizimbe kyaffe tugenda kutandika okukomerera n'olunaku lwa Mande nga tukomerera kalina 3. Ekizimbe kyaffe kiri ku community center. Bwe bawulira ng'omanyi olina weetuuse tugenda kutandika okukomerera nga tukomerera kalina 3 nga za Katwe Matters Church ku ttaka eryatuweebwa omulabirizi. Mukama yeebazibwe nnyo. Erimu ku binsanyusa ye stage eyo gye ntuuseeko mu buweereza bwange mu kkanisa. Bakama bange batugambye ffenna tuli bagenyi bakulu naye mukulira abavubuka bano mu ngalo.
singa mwaliwo mu kulonda mulaba n'ekiri wano oyongera okukubira Katonda mungalo n'okuba n'akalulu olw'okwegatta n'okugenda mu maaso okuli mu Matazi Church Katwe. Muwanguzi nga ye musabisa Ssebuuma nga yakulira abavubuka nkulu ono ng'atubulira enjiri nga ne maama amulabako. Bannange lwaki totula mu kkanisa n'owulira emirembe? Bw'oba olowooza ekyamagero limba ebinaava waggulu mu ggulu, naye ekyamagero ekiriwo ekirabika naffe tetuweera obujulizi. Tutudde mu Katwe Matazi Church nga wano enkuba tetonye ng'ewange ennemeseza n'okusala okugenda bwe nasuuliza emmotoka. Naye gye emikisa egiri mu Katwe Matazi Church munno bassebe musooke muyimirire abakubi ba bbanga. Mu byonna ebitwogerwako ebirungi ebitwogerwako eyo ye bbandi y'e Katwe. Yunifoomu gye wange agadde ebeere ku bbandi y'e Katwe mutuule. Ngenda kuggyayo ekyuma kimu ku kimu bwe kyowulira nga kyoyagala okugula nja kubulira omuwendo gwakyo, naye tugenda okuva wano ng'ebyuma bino bigule. Ssebo mukulu Ssebuuma ani akuba drum major era yeeriwa nze ndyoke mbabuulira esente zaayo. Drum major gye bataddeko $20,000 yeeriwa, kati ebimu tabirina. Ekyo ng'ogamba nti tekiriiwo. Drum major teriiwo, ya $20,000 gokka. Gyekwate nga bukyaliko waliyo n'ekya $3,000,000 ekijja. Major stick otegedde ndowooza omuggo oguwuubirwa. Nsaba omuntu awanika omukono awanike. Nkulu Fred omuwandiisi wammwe aliwa $20,000. Side drum Sebo njagala ogiwe agikuba jje wano atukubiremu ng'abantu bagenda okugigula. Nakugambye saagala yeekwatakwata gye wagikuba ajakuba ennyama ezo. Ennyama eyo mwana muwala gyagenda okukuba jangu wano ogikuba ate oginyumise. Bwe weewulira lw'osinga okujooga oluyimba lwoba ogikubiramu. Ng'abeetegeka okugigula n'abawandiika, omuwandiika n'atera okutuula abakulu ne batambula, abawandiika mujje mulabe. Agenda okukuba drum eno buli emu n'obuti bwako nga kwebuli. Omulala toteekamu, twagala ono yekka, genda n'oluyimba lwo lwokka, genda mu maaso. Naduumirako ku nnyimba. Waliwo omusajja yali wa poliisi ng'akuba akagoma kano naye ng'akolamu n'emikono bw'ati. Oba ani yamulabako? Ani yamulabako? Nga nze mukulu nzekka, muli bakulu abaamulabako. Bannange eŋŋoma eno twagala eŋŋoma 5, $55 buli emu n'obuti bwako. Kati kubanga gwenyini omakinga ng'oddayo ate ng'oginyumisa ng'abeeri bakwaniriza. Bwe ŋŋamba okwaniriza nga mumuwerekerako kubanga otambula. Muliwa emikono gye njagala. Mwami Kibenge omulala aliwa? Mwami Kibenge aguze drum emu n'obuti bwako $1,000,000. Mwami Kibenge n'omukyala eŋŋoma agisasudde $55,000 mbuzaayo eŋŋoma.
Olwabavubuka njano mukisa Yesu weewuunyisa singa sikwe